Biringa ebikuba. Ekituufu siina binkuba. Toyina bikuba. Siina yadde kya kunywa yadde ekibiibi bindi kye kino kye ngamba wabula nkubwa ndongo. Zina era zinira ddala naawe soka nawe ino giri ebiri emirundi 5 1 2 3 4 bino balamu oyinza okugamba ate simayibalira wano weti waggulugulu neyanza nnyo mukwangu ebiri olakola bala sente ena mukaaga 8 emitwalo 10 neyanza munange neyanza emikwano omuntu yenna yenna aba asobodde okukwata kyalina mwana ye n'akikuwa bambi oyo abawa ddala te namwe Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tuli ku mukutu gwa Ediga Wycliffe Ediga tuli mukutu gwa Good Talent tuli mbitundu bya Luweero munda eno tukomyeko okubuuza ku Black Killer twakola naye emboozi yasooke mabegako muvubuka mukozi alina ekitone owanga ali mbitundu eno eby'Oluweero emboozi eno yabanyumira bangi special abawangali emitala mayanja era okusaba kwa bangi mwagambye tukomewo tukole emboozi ndala tuli wamu ne Black Killer era munzikirize mwegatteko obulamu ogambo kya mukulu kazina ko omanyina ngano gemanyi gange nzake esigaliza wano wenti obulamu olonsonyiwa mbaba Sonko omanyi enjagala gyenjagala mu muzindaalo wembanga mbadde sigwikwatidde mba siri mugumivu naye tutambuliraawo amanya n'eddoboozi bambita Black Killer number 1 Uganda mu kapaka boom kakwegendereza ukakulira mu pini katulika enguliko neyanziza amanya n'eddoboozi bampita Black Killer number 1 Uganda mu kapaka boom kakwegendereza ukakulira mu pini katulika enguliko mu kapaka boom kekaki kabomu bomu eyo bomu manyi waliwo bomu ekika kya bomu bomu ezo nziraba ku TV bomu ezo nenga omusajja olukula mu pini bwati atulikira wenguliko nze nange olundaga microphone eno bampira nga nja kuwandagaza mikwano naye nga neyanziza okuddamu okusisinkagana nammwe ate nate Mukama n'abasobozesa oba werekera okuva yonna gye muvudde okujja ne musalako ebeesi waneeno embayo evire ngawe mbitegeera naye amaaso gange ne gajja geeyongera okutunula ate ku muntu omulala oba oliawo munnaye gwesasobola kulabako wali ku luutu eyasooka era kimpadde amaanyi nti ekitegeeza ngawe musobodde okudda muwendo bwe guti ate tomanya ate awo oba ate ku luutu eddaka ate tomanya munnaye bamita Wycliffe Ediga nsanyusa okulaba ba Wycliffe Ediga Uganda okay tulina Black Killer ogambe kabomu yaka bakajja mupini ne kakola katane kabwatuka enguliko amanya n'eddoboozi bampita Black Killer number 1 Uganda mu kapaka bomu kakwegendereza ukakulira mu pini katulika enguliko yenjogere nenya kindeke kintandike kusumulula mu kobusumuluzi wano kakase kuba kati tugenda mu mazaalibwa kati waliwo akayimba akagamba nti
bulakakira kaliba yenze mwenyeze magusa balinga bayogera mu sitenseni neno yino erumbye mazalibwa katusoke tuveeko wano katono okuzalibwa kw'omulokozi kwasevinga records nk'ennaku z'omwezi 25 December Christmas party amwe bulakakira yo gwe gamba kali kapini kali kasitonda ko muzira guno banga akabikude mukwana tuline bulakakira tugeza kolanga tuwayawaya ko wano mpola mbera ya kawungezi wone kyalo bakita batya mpozi kino ekyalo ekyalo bayitawo mu kito mu Lukana Kikoota wembeera zone bayitawo mu California zone kali mu kyalo bakita kito mu Lukana Kikoota kati neko inamu zone gye bayita California zone we wano wolaba mu matwale gano biki ebisinga mutusinza ki mu abali eno ina Kikoota eno obudde buneeno kyenda bakeno kyesimanyi nti oba ne wamweyo gye kiri feru amazzi gagano Katonda abadde agatuwadde enkuba agituwadde era nga omanyi nti Mayiga yagamba nti enkumbi kubega Charles Peter Mayiga Katikiro wa Buganda mukuma ddamu oyo yennyini oyo enkumbi kubega kati sayakati kyovulanga njira nenkalakata muko waneeno enkumbi kubanga obudde bwemba mu performance butera kuba bwakekwa kati bwayo eno baita mu bulemezi gye tuli bulemezi timu eyatutte ekikopo ky'amasaza bulemezi yawangudde bulemezi yo ke yatutte ekyo kyo nkyogera n'okukakonziseeko bulemezi era waliwo n'akayimba akagamba nti jangu nkulambuze zaabu bulemezi jangu tulambula wagwe emizinga jangu nkulambuze zaabu bulemezi n'olusozi wa Lusi bebi nalwo luli waffe olusozi wa Lusi luli saidi awo era luli mu bulemezi luno bulemezi erimu ebyenjawulo bingi singa obango osaze okubikolako research bigoberera mu ebirine ebyenjawulo n'amakula kuba kati waliwo nze byensobola okugamba nti kino kiri wali ate ne wabaawo ate abansinga ku myaka nga leo bye bamanya ate basobola okujjirayo nze bye bankweka singa oba basisinkaganye oba oli awo naye nga bulemezi zaabu era kino kyo kye yakoze zisuse bikolanga okay tulina black killer ntugeza kulaba nga tuwayawayamuko mpola tuli mu bulemezi be bayina ekikopo ky'amasaza sessaza eri bulemezi lyatutte ekikopo mwebale nnyo mwebali ddala kubanga musosowaza nsonga ate saidi eyo okuba muziki nompuyi wa muziki ntubagamba oyingeja yogeramu alabika akubwa nnyo nkusomera comments ezimwe ezali ku promo ere jaso okokola nga gobo badambaga mo yakubwa mikwano era bakusonyiwe ebikuba ekituufu sina binkuba toina bikuba sina yadde kya kunywa yadde ekibibi bindi kyekino kyengamba wabula nkubwa ndongo eyo ye ndongo yo nagitamiira kuva wansi kuba nali nakagwa na muleba mange yangambirawo nti yalabanga design zenkaba emikono njiwanika wano nga maina anunangalo okabote emikono njiwanika wano nga mwana alaba munonyi wangalo ono kumbe sigenda kuba mununyi wangalo ndi musajja omukubi wa lugafulo wa dansolo era amanya n'eddoboozi bampita bulakakira namba 1 Uganda kitofulo mu Luwero omusajja omutono nga weekend kabon you don't know your dankarasi ya bad man soja boy kati awo nga tukiri awo tuba tutandika layini olwo kati awo ensonga tuba tutandika ozisubulula ebituufu kitegera mukwana kyoko bokola bulofuna mu vibe ng'ompaamu akapera bulofuna mu vibe ng'ompaamu akapera sijja gana kubanga ye music wetuba ate nga tuzaawo ku kyakusunako ye mbali weeri kuba omanyi omuyimbi ng'oli muyimbi gekasada nti omuziki weguli kyoba ogaana okuwa abafaani b'endongo
bulakakira mu ngoma yenze soja kizimbe kya Lugafulo mpitibwa meja mutuleke mutupa we mwaba tukoya bulakakira yenze kabaka mu lugaze sita baby gwali no mubiri ogweyiwayiwa gwali nakawata akenyigotola njagala we twesangiriza nga twerera gira ffe twezinire vam kweboa nayagala afiswa ya nomialasa nga we mugama tino mwagala ndagaisha kaboom nage ne mutasiri ku jamu pozinga ku bwongo dike kyamu zina era zinira ddala nage so tuli bitundu bya Luweero eno ebitone bingi mu ggwanga Uganda. Alien Skin omumanyi omuwulirako oba wali omulabyeko? Alien Skin sijja kugamba nti simumanyi nti era simulira era simulabangako. Alien Skin mumanyi. Batugamba jane Luweero eno nateeka kye bayita Nkwakyo Festival. Alien Skin yajja era waliwo shujja yakola awo lwakuba nti nali zaate ntambule musasula genda mu performance naye nga mumanyi gyali Alien Skin. Sijja kugamba nti taliyo olwo mbangazoleyeza siwe kiba. Ekimokoneramu Alien Skin. Kyekise okunyumira ku Alien Skin. Alien Skin sijja kugamba nti oba kino kyekinyumirako oba kino oba kiri. Naye Katonda nga omanyi nti mu nsi muneeno atonda abantu abenjawulo naye bamutonda ng'alina okuba ekyo kyali nga nze newe nagamba nti ebintu bye tebinyumira byo byamala dde okuba era biri nenga tebinyuma byayimba olaba nga asobola okufuna abantu badikiza oba asobola okufuna abantu babaza Alien kitegeeza byayimba biba binyuma naye nga oyo abamuzoleya abatannamukubirayo tuni nga naye abajja muwagira maaso bonna tebasobola kukuwagira lumu naye nga si mubi si mubi. Okay, ani ono ku saati gwe tulaba ku saati wano gwe yambadde? Ku saati ono omusajja ono nga w'omulaba ono era w'omulabira ddala omusajja ono wabweru wa ggwanga awo bamuyita ani? Waddala waddala ono takubye ne bakuba okumanya ali invisible kansooke mwesonyiwe n'omwesonyiwe omwogerako ayambadde bwambale namwesaze kansooke neri waliwo saati gyojjemu tulabe nga oliko John Black gwesinga okumatira. John Black sijja kugamba nti era simwagala naye tasobola kubanga omuziki gwonna gwazza kuba nga era sina mutuni ennyumira muri mwezi kunyumira era oba ogamba nti kitufu akubye eno ngeruwa kati John Black alina kayimba ke yakubanga gamba tolinawo wakyama tolinawo kankuzimbireyo kalina tolinawe wakyama tolinawo kati nakuba kayimba kagamba maama bulamu omulungi oli omu kabiti kale ng'oyirawo alina ennyimba obanga obadde ogenze kubaala azine zikuzinyisa oba oli mu time ya vibe naye ate obanga obadde oyagadde kukuwuliriza za bukkakkamu nga nazaziina waddala musajja waddala aba akuba biki ebikuchallenginga mu bulamu bwo eno gy'oli twasembayo olundi ogulasa okujja wano oli musajja mulimi oli mwabeerawo wano ewaka n'olongoosaawo watagwan enkuba ndooza mugifuna ndooza okulima kugenda kweyongera mu maaso so enkuba yo tugifuna era Mukama Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala otuwa amazzi naye nga wobitegeera nti ate wabaawo era ekibi ekibaawo emabegaawo mu kirungi ekimu omanyi ekirungi kibeerako ekibi emabega nungi nga tulima naye ate mbi nga tubadde emirimu egy'enjawulo oba okukuba amatofaali ngaago kuba omanye ensi yakutaayiza kutaayiza wano na wali kati enkuba eno teyalibadde mbi naye nga womanyi bulooka ate zo ziba ziyisibwa byate nga nazo zigenda mu sente muzikuba tuzikuba enkuba netuyisa bubi kubanga tuzikolera awantu awayita amazzi awatuula amazzi nga okufuna pulinti ya bulooka
olina kubanga okolera awo wennyini mu kifo ekyo mu kisenyi nga wona okuba oba oli aweza olukalu eno ate nga tejja kuba pulinti nga wali oba ofune mmane nga gwe wandyetaaze wali erye kati nosalawo ogenda okube kuyeri kati enkuba laba wejje tusanga wakati kati awo nga tetuyina mmane agula nku kukola kiku kuzoocha ziveewo ng'amazzi tegannakola ki era essaawa yakakati emali yaffe oba emali yange nyingi efiiridde wasaawo singa oba okkiriddewo amazzi gagikulukusemu yonna gagikubye olw'ensonga nga sina mmane ennimiro eno nayo nga yeetaaga okugiwa pawa kati ate nga wennaava wano ate ngeneso enkuba ekicuba ekigula enku ate wagenda kuzika ennimiro egenda zika kaine nga buloka ziri kasoke zikiringemu awo laba enkuba nayo wenfumbiikiriza kati enkuba nejje nfumbiikiriza wakati wano mu paati nga sinaba kufuna sente zikola ki ziseesa ne era ebiddiro bobitegeera awo. Okay, Black Kirago tuli naye muvubuka mukozi twamwagala nnyo okuba nti like mukozi akolera ddala bloka alima kwayongereza ate obudde bwekyo nagenda nabanga atakuba omubali nakuba omuziki abantu n'abayitamu awo lito okola programu yasooka wafuna abawagizi ku YouTube okulwa kuba gwe toyina ngeri gy'ofollowinga mitu toyina simu wagamba makanika yagitwala neyanziza nnyo neyanzeege bafaani bange bonna buli we muli abandaba era abasalawo mu ngoberere nga sibawadde yadda akajja okitegeera naye nga omumanyi mwana twalibadde nga tusobola okulabagana mwalaali ne tuba nga tulina ekintu kye tusobola okunyumyako wali naye nayina essimu kati essimu eringa wogimanyi eri eraga n'omuntu kuba kati eno gye nina yeno smart yange yeno smartphone yange nabira tukubanga tulaba ebuuka kusinda mu bulungi kati era ogirengera emmanju yonna yo wakola ki yonna ogirengera eno yavudde waluyi waito girina kati eyo smartphone nasazo nsooka mbeere nayo okwo mu nnaku zino ng'omanyi tutuyingira ennaku enkulu tomanya oli asobola okuŋŋamba nti kira anti ninayo waneeno sho tomanya omuzira kisa asobola okubaayo nagamba jangu tugira tutandikirawo nga wentuuka ku eri bwe tusobola ekintu ekikutu naye ate bino byetukola obirabira ku ki wabirabako bye twakola bye mwakola bino programu yasooka kitose kujjako interview wagirabako era nasiima ngambirabye wabirabirawo era senga wange Esther programu yonna yasobola okugikola okuva waneeno nembanga ninawe nsobola okusinkana okulaba buli waka yakugamba gendako omuntu gundi wanoonya omuntu alina essimu ayina abantu beyaŋŋamba kira nga tukyakwasaganya kino sooka ogirenga nga buli kitambulo kikola ki kubeera nemwebaza nebaza ne bali bennyini bannyini masimu mwana kuba oli omutuukako nazimbawo omutima naggamba omuliro tekuli ate nayogera okala obusongasonga obutamatiza ngulabira ddala agaanyi naye nga atedde kugamba nti ŋŋaanyi okitegeera naye nenebaza bali obutabana mutima ogwo gukola ki gwakko Kalozi kyoyinza okuwa ku bawagizi babakola special obe bayita bakadaama bakunyumirwa nnyo programu yasooka onza bagamba yoki akalowoozo kempa bafaani bange munnange era ebigambo bye nina okwogera wano wendi essaawa yakakati siwe nina okuba ku kintu kya musiki kituufu bino byonna mbikolera mbirimu nina obbikola ne waliwo ekintu kyewugamba nti kino mba nina okikola muzira kisa yenna aba ali eyo ng'ategese show ne waba nga asobola okumpita nti kiira kyangu okube wanene kino kiri bwe kiti kuba essaawa yakakati sisobola kugamba nti mbe n'omukyala nga ensonga ezo nga wenzikunyonyodde ng'awo baza amatoffaali eri gakulukuseemu amazzi kati ate olongise ku matoffaali wali ate n'ennimiro ekwate olukande ng'ate mulimbye nasaamu kyani kati nga mbuli ngeri eyo nga singa oli abanga yali ng'asobola okumpita nti jangu Kirobert sizeemu waneeno nga osobola ofuna mane abalansi nga ebyo nabyo nebisiga nga tebifa kuba omanya ati kiba kirala okubanga okwoza noyanika mu ttaka ate bino noleka nga owagize wati ate nawo noleka so obasaba ki abawagizi wawo n'omubaka lwigwe wayogera ku bamuyita obaani abakama bweno bakubira omulanga tulabe omubaka wange omukulu Honorable Sekabira Densi muneewuuba ondaba nze omuyimbi wo
Bulaka Kira number 1 Uganda Chitofula mu Luwero omusajja omutono nga weekend kaboom you don't know your dangerous ya bad man Soja Boy ubonda ba honorable mwana netaga amanyi go na ne nkubira n'omulanga omukulu Kayanja Alvin obonda ba mukulu Kanje Calvin Kanja Alvin oyo ye nyini wabandaba kituufu ate ya byenetaaga ate ye abirina asobola bikibi wetaga ngabina kuba netaaga omuntu nga asobola okunkwata wano nagenda nga asokunyigiza mu studio omwana nampe ngoma nange netandika okwira nti ndi muyimbi nno kati kuba waliwo endongo odawo noira omuziki nogaye kati abaana bakubya akayima kagamba tokomawo baby tokomawo kale ulira mapesa nga gatuddeko kati naye nga nabala bonna bakubezi nyuma naye wabawo kugenda kati naku zino kano kankubidde naye nga netaga studio bweti omuzira kisanga sokuntusaawo mukwano nesolo kubanga nsofuna oluyimba olusosikiriza omuntu okumpita okuba ku kirabu kubesa kati osobola kubanga kyewali kubi kyali badde kiriya naye olwa audio eri yagenda kembali nga tesobola kuleta bulungi bakabi tuddeko ku kyessimu essimu obusimu smartphone nakuzino ba mu sente nga mekayi kwenzo gama tati singa mfana yo bwekati smartphone sijja gama choba ki smartphone so kutandika na smartphone emitwalo nga 17 sijja ganti choba ki zenemba nga so kutandikira ku okutambuliza kensonga zaffe nga obitegereba bitambula abantu amba manyifusa bo byambiri abantu abenjawulo nalwala kokolo nza kujjanjabibwa netago obukadde 10 nene nawo 2 nonyayo obulala 7 buli singa kugamba oyinawo meka kuongerezeko gule smartphone nza bawo na meka esawa ya kakati sijja kugamba nti oba nina zino kyonna oli kyaba akutte na ngamba tegeza bwe bijanga chance ngo ina kubanga oyina wakongerezeko obo gifiiriddwa kati oli ndamuka zanya oli wajanga ngwa chikubuza direction tuyagamba ndimu wadde wakomenta go kade 10 nene nawo obusatu bane mumpeyo omusanvu musonde leo musanvu nyongereze ku 3 bwenina bwede 10 ngende banongozi kati goli singa jana kugamba oyina mumeka kuongerezeko kubogambe mitolo 17 kitegeeza 15 solo funa yakasimu oli singa kugamba oyinayo mmekeze egasa kuongerezeko mukwano esaya kakati nina emitwalo 7 yoyina je nina emitwalo 7 ngoli ne wabampadde 10 kera waggulu ojikakasa ngakera waggulu oyina mu emitwalo 7 singa omwalo no gombuza gamba ina mu emitwalo 10 agenda jiko encho solokera ku macho no mweleza ka message no kabereza ne esalo gamba kati nange ndi ku mutimbagano babugamiti my friend wawe ebyaddala era kugamiro ne gandi kati omusavo guyina waawo oyinzo tulimba kine kintu kankyogere nga nyambudde n'okwambula kakase babasungu kubanga siyinza kuzanyira mu nsonga eyo kuba muli bantu bamaanyi okwetolola enseno omanyi katambi kali kasakazanya nenkatunulira nti nga kaggwerayo netunulira omukisa Katonda abantu bampadde okusituka okujja mu California wano mu kitowanino nga mukisa gw'amaanyi naye nga sisobola balimba era mba nkituukiriza omusanvu oguyina tuzanyezala gojeyo tusuule ngabe ko bino musanvu gojeyo tusuule tujayo omusanvu tulabe kati esawa kati tukole tuti gwasosos ogire gwachiresa tegwe gwachirese gwetekawo omusanvu olabe sokosuule gwetekawo omusanvu olabe ganto ino omusanvu game 17 gwetekawo omusanvu olabe ozina mwawo refali right about now tukikole amazima ndi serious ani refali gwejayo nange nzijeyo ziri mu nyumba tokwagapo doko gendo zirete twende ku program gambye 10 welitukira ku nfobeka kati kono tawo munozo notawo omi cheche nkugambye nti obato yinaawo then ate omuntu abana akuyamba ati we nkugamba nti weziri kiba kyanjawulo nnyo ne sizirina ziruwa jayo tutekeke 10 weziri mukwano zanti jayo tutekeke 10 ogole simu ja tulinde message ngo tueleza message nti kati ndi ku WhatsApp siyina buzibu bwonna singa 10 liri bali gudde meza nange netandikira kulyo sibali tawo mimulowooza nno kyetuliko tulikwala ali mujuba abwenzi ate bwenzi jayo gwe notajjayo sizikuwa sisobola butajjayo kati nzalese ansa ziruwa jayo musamu ziyeko
kati gwe gamba tokwegapo dukozi lete wanino ngani program sigenda kujikata gwe gamba bugambi nti 10 liri oli kale 10 we liri lete omusanvu nange omusanvu weguli anti guliwa anti omanyi muzaala mpulira mbu muzaala black killer tetugenda nnyo wala bwe tukuwa notafuna simu kwa abantu bayinza babagala bakulabe ku mutimbagano nga kuoli ngo following ebintu bigenda maaso oyogere ne bafanizibo Esther jali yakoleyo yogere naye tulina kuona abaana abakadama tulina abantu abali America abala ba program emundo gwasoka ne bagamba ddamu omukyalire tumulabye mukozi era osango oyinza okumuyamba chance nagenda maaso era balina abantu bebakwerageranya ko ne bagamba sonkola akwata ku lava boy n'abako watuuka oyina Sam Kench tumulaba atambula ne black killer kisoboka bali bayimba maloboozi gawoomerera ono ye akuba raga luga fulo obo kitegeera laavu fawiru yange wamma tolaba nti obudde bwakasana tulumbeko ebusaabala ku mazzi g'obulamu tuvimbe tukijogemu tulinnye ku mmeeri ebyenywa batuwe shiba sipayise siganayo ogenda kundaba ebusaabala gwe bwenvuga emmeeri kimpanuuzo kwebowa nga tudde ne maali teri bakunsingira gwe wankuba kyuti ku kyobulungi wanywezanga ku by'obukyumbaali okitegedde wali baba omusambu gwabuze naye ogezaako omuzaabuze kale nze Sonko Muhammad Maira enjabeera mabega kamera tuna ne Edgar Wikilifu sale naye wali wano nyongere kujukiza ntukola airport pickups bobo koma wano mu Uganda weyengere ko wali kati nnyo oti tukola airport pickups bobo koma wano mu Uganda raferi ya Uganda osobola okubanga ate otukona ko tukima kusaawe Entebbe tukuvuga safely tukola mu ngeri ya mirundi ebiri tusobola okukimanga tulina kamera oba okukima safely pake wake wa mukumulyango bwe tusinzidde no mbulemezi tuli munda n'enkyalo bakiyita kito omulukaga yaguyita batya nakikoota umukabagita nakikoota tutuka everywhere wano wali kubirita mwedde nakasongola obuyite ruwero egene paka nakasongola paka eyo so wona tusolobanga tukutusaawo singo nabanga otwesiza I myself ojja kundaba ku kisaawe Entebbe nganzize nga nkwelkaminga nkutwale safely paka omuwaka abagende ewala nga wetaagewo okusulako nawo tuyina we wali safe kyobomanya wobotambule na security kiba safe oba safe nnyo bina tuba tubikuwa bulungi nnyo nyini ddala nga tuba tukanyiza nnyo twagala kumuta black killer tubeere nga tweyongerayo neera nnyongera okujjukiza nti tukyali mbitundu byeruru black killer tugambe yakagamba akasembayo tukute kwa sente zirabika zibuze ziri sente zongazo tezibuze naye nga gwe mane wabanga wali tekigana gwe kumutalira besi gwe manya nti kyegambye nesi sijja kwetolooza sijja kwetolooza gino giri ebiri emirundi 5 1 2 3 4 bino balamu oyinza okugamba ate simayibalira wano woti waggulugulu neyanza nnyo mukwangu ebiri olakola bala sente ena mukaaga 8 emitwalo 10 nenge yo yakonye mu bwoti ejiri emitwalo 10 ati gundi yagamba Paulo jovuka fero mbunga nagikwata olugala soka dukombako najibala lokagikuba ki akiba katize nakiba sijikubyeyo kanjikwatire ddala wano wenjirabira neyanziza munnange neyanzege waliwo omu omwagizi wo in fact mwerabedde erinnya Katonda nsonyiwe naye mukwano gwa Esther era naye akolera mu kiyumba be basinzidde ne bakuweereza sente z'emitwalo 10 nga bagala bakontrikolere contribution ofuna akasimu ka smartphone kituufu oyogeredde ku police tukubuuza nti oyinza funa akasente mmeka akayinza okubeeramu naye emitwalo 17 n'ogamba 7 ogulina ne tukkanya nti we tuleeta emitwalo 10 ogattako emitwalo emirala 7 n'ofuna akasimu ka smartphone no communicating ne Esther no communicating n'abawagizi bo ababwere ebiriwe eggwanga naffe wano tulinze message ng'omazi simu gitekamu gundi WhatsApp neyanziza munange neyanzege mikwano omuntu yenna aba asobodde okukwata kyalina mwana ye n'akikuwa bambi oyo abawa ddala te namwe bambi mwebale kunzikiriza mwana muveeyo ne mujjangino wasina kyemba wa mwana ye ne musobola mwana ogamba nti katuddeyo wabula akakira ne mujjira ddala eno ku gundi ku beesi bambi Mukama Katonda abo ebyo musinga okwagala senga Esther mwana neyanzege mwana ekintu kineno kyonkoledde kubanga abantu bano bambi tebasitulikika kye kituufu kuba natunulira akatambi kali
ate kayongera okumpa ate kyekiri emabegaawo ekirala ekyenjawulo naye nga bambi neyanziza neyanzeega okumpa chance naye era muzira kisa yenna yenna ali gyali embali eyo yagala okunyingiza awo omuntu kati embali omanyi katugitambuliza mu ngeri yanjawulo katutambulira nnyo online oyongereko emabega kati nnyo tugitambulira nnyo online especially TikTok eyo kati soka ofuna akasimu ofuna ka TikTok awo ne ka WhatsApp bengo so communicatinga n'abantu bokuuliza kati contribution yesoko jabba ngoliziganya n'abantu ate kati kumutimbagano kwoli abantu bakolaba kati 10 million lize gata kuli omusambu gotugambe baye guli bateguliwo gotugambe obuyina munako nga 2 nze njera esimu ebeda jinkubirako yange ngosindika TikTok oti ngoyogero gamba nange kati embali yino niyazege baba mane atuse munange mana atuse mikwano bafani bange mana atuse mwebale nnyo okumpagira ngate musobola n'okunsigamu ate katonda yebale ku wakati awo mumbali yange kukuliyetingawo bantu balungi nga bano ng'asobola okwetikka ekintu kyonna kibaba muwadde naba ng'asobola kinetero ekintu sawo nga tokimeguddeko olaba waliwo wano wetubadde nga tutera okuba mu performance waliwo abantu abamu oba omuntu omu oli omwesigano nogenda nga mbadde mu performance eyo n'okuba obulungi embalo olwaane wabaawo boosira asiimye gundi enkuba kyali nga mano oyo olinaga akankufuweyo akensuso ng'ovuddeyo ku kikubesi kati akensuso akageri kembadde nga sina lukomo nga kalinawe kalina osooka okutuuka okukola ki njoke nkafune kati olwolutunula bw'atye ayyajaja n'okuddamu okwebuuza ne kubanga lugenda kufuuka luki lutalo noga kati adduse n'ekiwagu ng'enkota ye kuba nze mbadde mwesize atambuze byonna ensonga kuba sakati omwana mba neetaaga omuntu mwagesoolo kuba naye walerya engeri yenga omuntu asobola okukola emitungano n'abireeta mu direct wali okitegeera mukwano bibyo bintu twabanga tukwerekereza banaye nze Sonko Muhammad nyongere kujugiza ntukola airport pickups tambula naffe bonaba ngotambudde naffe ojja kubanga oli safe tukutambuza bulungi nnyo kutola ebitundu by'eggwanga bino ebyenjawulo tubaayo tutegedde bulungi nnyo bakita airport pickups okomawo bweri wagwanga enamba y'essimu eri 0706 794729 0706 794729 bwokozesa enamba eyo ojja boyogera nange direct nze mwenyinza agenda kujja ku kisaawe nkuvuge paka ewammwe waka ogenda kuba safe nze Sonko Muhammad ediga wikirifu sali ku kamera eri ne Maira Angel ku kamera eno katubasiibule tujja bate nga tukoma mu program za fendala Blackira mu muwagire agenda online ajja kula TikTok abajita Blackira Esther tukwebaza nnyo nyini dala walwa ne mwanyina nze oyo yataddemu effuta naweereza akasente kano wallahi erinnya lyo ndyerabide n'emitwalo 10 gye tuweereza gya sente contribution na gule simu zituuse bulungi nyini dala wakutonda n'ensi yange nze Sonko Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155